The Newsroom, where untold story is revealed. Kitalo nnyo nyini ddala tuyinza okukozesa statement egamba nti breaking news oba amawulire agatalinda. Nfanfe wajje n'omuhuuzi Kayine Rugaba ng'era ono yabadde vice we oba vice chairman wa PLU, ono nga mutabani w'omubaka Nagagga amanyikiddwako obulungi nga Captain Babu, amanyikiddwa Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Cedric Babu muna tennis abadde munnabyamizannyo era nga mu nsiike y'amawulire amanyikiddwa nnyo nnyini ddala. Agenze maaso n'okuva mu bulamu bw'ensi eno. Kyekimuse ebigambo ki byasembyeyo okwogera byonna nno byenkuleetedde, kyokka ate ng'ebyo bikyali bwe bityo. Sound kati etambula ndowooza yandibadde tuva mu bizibu tudda mu bizibu. Akatambi ka speaker Anita Among akagenze maaso n'okusaasaanira ku mitimbagano ate ebikakwatako bibino ebyongedde okufuluma. Nkugambye eno embeera bw'etyo yo yeeyongedde okuba ng'etabukira ddala. Ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wuuno nno wano akakasizza bannaddiini batabukidde banna NRM lwa nsonga ki? Byonna byenkuleetedde nze Deni abatuusako ensonga ssemasonga ku Beyond the Newsroom. Njagala okubeebaza n'okubeera nga amategeeza nti kyemukola kya muwendo mungi. Njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Vidiyo eno sooka ogimpene like, bw'ogiwaleka ejja kudduka ku misinde gya yiriyiri etuuke ku buli ssekinnoomu ali eyasipula okubanga agifuna ate era ng'afuna information ya crucial bweti. Mu ngeri yemu njagala okubeera nga nkusaba gwe nga gwe mulundi gwo ogusoosola ba videos zaffe ogende maaso n'okuba nga osubscribinga osobole okuba nga otwegattako nno mu butongole ng'otuwadde subscription yo. Njagala okubeera nga ntandikiraho wano wennyini. Omwana mulenzi amanyikiddwa nga Cedric Babu agenze maaso n'okuva mulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero ng'aweza emyaka egy'obukulu 46. Ono nno nga mutabani wa Captain Babu. Captain Babu nga ye munnakibiina kya NRM era nga musajja watu wali tuyinza okubeera nga agenderera okuba nga ayingira emyaka egy'okubeera veteran politician. Mutabani wono yagenda maaso n'okwegatta kujja n'omuhuuzi Kayine Rugaba olw'enkolagana gye babadde nayo ey'amaanyi ennyo nnyini ddala, era n'amuwa okubeera nga ye deputy we mu kibiina kye oba mu kisinde kye ekya PLU. Okusinziira ku mawulire agagenze maaso n'okuripotinga information yeno tugenze maaso n'okuba nga tugijja ku step mamwe oba mama we kati aliyo ekatogosetuuka woko mu mbeera eno amanyikiddwa nga Margaret Nantongoziwa agenze maaso n'okubeera nga confirminga enfa ya Cedric Lwabongo. Biki ebyowuunyisa ku nfa ya Cedric Babu? Musajja mukulu ono afudde ekirwadde ekimanyikiddwako nga eky'omutima. Ajjukira nti wiiki ye yeewedde baavaayoko emabegaawo ne bagenda maaso n'okubeera nga batongoza oba oliawo okulaunchinga okusonda sente oba fundraising nga banoonya biliyoni emu n'ekitundu 1.5 billion okusobola okubeera nga batwala omuvubuka ono eri mu ggwanga erimanyikiddwa ng'eryabungereza bamukyuse omutima bamuseemu omulala kye bayinza okubeera nga bayita transplant. Naye tebisobose byonna agenda maaso n'okubeera nga bibaawo bw'atyo n'agenda maaso n'okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 46 egy'obukulu. Mu nfa y'omwami ono kikyoyinza oba nga oba oliawo oyizeemu newankubadde nga kaseera kannaku naye wakati mu nnaku ne musanyu oba olina okubaako kyoyiga. Bw'olemererwa okuyiga mu biseera ebyo mpawo alibeera munno kubanga bw'oba tosobola alondako mu biseera ebyo kubanga oyigiramu ekintu mpawo ky'oba oliyiga era oba tolimanya ani munno. Kitalo nnyo nnyini ddala. Nenga kaseera kannaku nti omuntu ng'oyo abadde ku leve eyo nga mutabani wa Captain Babu otuuka ku fundraise okunoonya sente 1.5 billion nga bakagabira wano ababaka billions
and billions of money atano plus buli omne bamuwa million 10 nagenda maaso n'okubeera nga alya because waliwo bye bagamba bagende beekubeka enfuufu basobole oyisa amateeka agamu ye abaffe ddala Uganda weetuuse tetunnatuuka ku level at least wetuyinza gamba nti tulina machines ne abasawo abali equipped okubeera nga bakola transplants n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Kati no, it's really a total disgrace to the government era ne taata nga omubaka. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yagenda n'akola statement olunaku lumu n'agamba omugagga omu mu baavu 99 yabawezo abaavu omwavu w'ekikumi olw'ensonga nti embeera yonna embi ebeeriwo amakuba amabi bwonna ab'ovuga benzio ejja kuzikuba shock absorbers zimenyeke era otole ssente oteekemu lwaki olw'ensobi eri wali eri olw'ekibi ekyo ekiri wali kyekikulemesezza. Bw'ofuna accident bakuddusa misinde mulago bwe watabaayo ddagala ogenda kufa olw'okulemererwa okukolebwako naye nga waliwo chance oba oliawo esobola okurobinga n'okugamba ku bakulu nti wano kino kiterere nekigaana olw'embeera y'amakuba amabi yaleetera mutabani wa Sudiro Lupareri Rajiv okubeera nga afa ng'atomera agabuloka ge bateeka mu kkubo ne singa lyali ddungi teyandifudde sensonga ng'ezo nzogerangako. Ono nno mukwano gwa General Muhoozi Kainerugaba Bambi afudde omuvubuka ono ku myaka 46 mutabani wa Captain Babu. Ekyamazima matuufu 1.5 billion sente ntini nnyo ku gavumenti eno ku sente zeesaasaanyiza mu bintu ebyenjawulo ebitali mu makulu. Naye ate bw'otunuulira mu ebyo n'ojjukira nti waliyo gwe bateeka mu basement ne bamusomesa olunyankole kale nga Mungu akyamukuumya akyali mulamu nga gogobadde okaabira nti tumutwale at least bamukoleko transplant agenze ofuna kyakuyiga ki buli bulamu bwa muntu bubeera valuable ate omutonzi alina oba oliawo ekisembayo ku bulamu bw'omuntu so tuweŋŋane ebitiibwa mu buli omu category gyalimu mu buli omu embeera gyayitamu ekyamazima matuufu tuleke kwefuula nti oba oliawo waliwo abasukulumye omanyi Katonda agamba nti awanika abo munnange abataliiko ayamba abali mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira ate wabula akakkanya ab'amalala ensonga ng'ezo banywanyi mundeke nkome awo kakati nzikiriza tugende wano father ono bwati bwagamba kamala okuwa father then nkuwe Anita Monge soko owulirize. Zinawulira omukulembeze w'eggwanga ne mukyala we nga beetonda olw'ebyo byonna bye bakoze mu myaka 40 mu kutufuga. Omanyi we weetonda mu public when you make a public apology it's very risky because some people may believe you and others may say bino bye biki. I don't know, did you believe him or not? I don't know. Buli omu akyeddiremu aba akikkiriza abagamba ye bambi yeetonze ate abala ne bagamba So I think it would have been good if the president had told us what he had done wrong. Nze mukulaba okwange nti singa yatottola n'agamba nti bannange bino bye nakoze bino bikyamu nze ne famire yange n'abantu baffe tubye trillioni za ssente naye mutusonyiwe n'akyatula bannange tussa abantu bangi mutusonyiwe tussa abantu mutusonyiwe kubanga emmotoka zaffe eziba ziyitawo ku northern bypass tukola jamu ya saawa namba mutusonyiwe olw'abantu abawambibwa
ne basibibwa obwereere naye byasobola okubyogera asobola okubyatula lwaki teyabyatudde mbuuza bubuuza nange kubanga abooluganda bwe tuba tugenda okwenenya ng'abakatoliki kereziya etugamba tweteekateeka tutya ekisooka ku kyeki Father ono abantu ekyamazima amatuufu kati emitima gikalubye agambye singa yeetonze n'atubuulira kye yeetondera n'agamba bannange mu nsonyiwe mbasibye ng'okumala essaawa 2 ku Northern Bypass nga temusobola yitawo abamu ne bafa waliwo lwe bakubye amasaso lwa convoy zange nga ziyitawo waliwo abamu be bakubye embooko naye mu nsonyiwe tuwambye ku bantu n'ebirala abyogedde bigambo bye si byange so for real abantu we batuusa I think batuuse ku point nga balina okusiba emitima boogerewo boolyawo ku mazima anyway ebyo nno katubiteekaawo kankuwe ebigambo bino owuliriza akatambi kano Anita Among uliriza bulungi nnyo nnyini ddala. Thank you. So I want to go slowly. One, after I have spoken, then you will decide what we should do. Number one, Museveni says he has apologized to the Baganda. He behaves as if that is the only part of the country he offended. Museveni burned a full train of human beings. Set a train on fire. Yes, in Teso, in Mukura. Set a train on fire and killed people in a train. There is a university in Teso called Soroti University. Directly opposite that university, there is a swamp. Almost 1,000 people were killed by the Banyarwanda who came to help him and were all thrown in a swamp in front of that university. The children of Karamoja, you had me, let me repeat it. Almost 1,000 people were collected from different areas of Teso and were dumped in a place called Apaltunga. Apaltunga, actually, if you translate it, it means we have given up because they have taken our people to kill. Banyarwanda killed people there. They came and stole our cows. Someone comes that he's taking care of a cow. Even a calf, when it's born, a Munyarwanda will go and dig a hole, bury half of the body of the calf and leave the head up. After 3 days, they will pull it out and the calf will have changed color. And then they take it and own it. The children of Karamoja, today they are the ones begging for food because they are malnourished. When their parents had cows, everybody would laugh that those children are naked, but you'd never hear that they have diseases. Why? They are taking milk, they are eating every other thing, and they are looking healthy. Beyond the newsroom. Wulirako buwulizi naye tokola ki? Awo mbikulekedde obirowoozeeko. Comment section yekweyimirire naki kyolowooza bw'obanga oluzungu tolutegedde nkusaba onsaasire naye sigenda kubikunnyonnyola kankuwe bino bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo byonja binnyonnyola wuliriza zewe na survivinga Mwarua Dr. Kiza Besigye balina omusiba era baali baplanize n'abantu abalina okwokya ennyumba ye bagambe nti Besigye yakoze olukwe olwa Kyagulanyi. Muze mulabe ettemu lingi erigenze maaso. Taata waffe omugenzi Andrew Lutakome Kaira yatemulwa nga temulwa abasajja ba Museveni. Mama yogedde ku gwe basala wano nga bamusayisa ejjambya ya Fene. Fe abamu abasoma ebitabo era namwe njagala oba encouraging okusoma ebitabo. Abantu abase bakola ebikolobero ebyo bino ebigambo byenjogera bangi mutu byogera temufayuze kambyogere. Ababase batemula abantu baffe okubira damu gyensanvu yali Museveni ne banne. Era mujjukira baali baziika Adoniya Tiberondwa e Bushenyi
Otafiire yavaayo nakkiriza nti ye nga tukyali bayekera omanyi kati awo nga bali confident bamanyi tewali ayinza banenya yagamba nti bayambalanga uniform z'obote ne bagenda ne batemula abantu naddala wano mu Buganda sobole okunyiiga tubajoyininge bajjanga ne basala abantu baffe era ne tunyiiga ne tubajoyininga ne tuwanyisa obote babiddeeyo luvannyuma olwaleero ennaku ttonotono ezivuddeyo Museveni yawandiika ebbaluwa ng'agaana abaali baagala okuzimba institute bagineeminge erinnya lya Idi Amin naye amwe abasoma ebitabo njagala mugende musome ekitabo kya Museveni kye bayita Sowing the Mustard Seed bwe munaamala okukisoma mujja kusoma Museveni yennyini nga wandika mukono gwe nga ayogera ku nnamba UUQ ey'emmotoka eyo Volkswagen emmotoka eyo eyasangibwa mu quarters Mbale abo abayeekera be bayitanga bateralisi ebiseera ebyo gye baali beekweseemu abangi babatta be bakwata babateeka ku firing squad ng'amateeka g'ebiseera ebyo gaali googera ne Museveni anyumya olutabaalo olwo ng'amaze okufuna obuyinza nti bo be baali mu mmotoka eyo emmotoka eyo Uganda Police mu mwaka gwa 73 Uganda Police yagirikodinga nti emmotoka eyawamba Benedicto Kiwanuka Prime Minister wa Uganda eyasooka emmotoka eyo era mbasaba mu abanoonyereza namwe abatayagala kusoma bitabo mugende ku YouTube mugoberere omusajja gwe bayita Hussein Lumumba Amin n'abalala amazima ago gagendenga gavaayo ne bwe tibali babaseffe twagala tukula obwongo bw'abantu abalala amazima gagendenga gavaayo bwe mujjayo amazima ago kasajja ke bayita Bobi Wine bw'okalaba kawe respect laba engeri gye katwolamu wano Andrew Mwenda. We shall join Museveni to fight you first. Once we have sorted you out, then we can come and sort Museveni himself out. Mr. Andrew Mwenda's mind has been locked up into in a box that only has Museveni, Besigye, and Montu. That is how limited his mind is. I want you to know that Uganda is bigger than Museveni, Besigye, and Montu. 2, you insist that this is between Museveni and the opposition, or NRM and the opposition. I have news for you. I am here as an independent member of parliament, independent in the real sense of the word. I did not come here to support Besigye or Museveni or Muntu or Mwenda. I come here to support values, the values that you talk about. I've been following Museveni. He was saying these very things when he was my age, when he was your age. You know history. You've seen him changing, telling one lie after the other. You are still talking about values, and you still even keep him among the leaders. So, 1, Mr. Mwenda, I want you to know that Uganda is bigger than what you know. Okay? Uganda is bigger than what you know. But you people, do you know that you're Ugandan? And you're concerned 100% about your country? So guys, let's take care. We meet into another story. Beyond the newsroom, the only source wosanga information ifanana ko bwetyo. Bere bulungi banywanyi mweraba mbagaliza bye munjagaliza tusinkane nga Mungu akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.